pasita otabadde tubadde tweyanjudde dda naye kana akaseera omwami Crown Japan agambye kako kuyitiramu ki kyetuli biki byetukola na nsonga lwaki tuli wano naawe pasita ffenna abali wano tukola omulimu wegumu nti tulangira byetutunda oba byetukola ku mikutu megatta bantu kakati nga Crown Japan wagambye nti tukolere nnyo okwegatta tugenda kufunamu nnyo okusinga enjawukana ya kampeyini gyakoze namakinga sure nti ntuula wano wali Silvia Autoparts wano Mami Gadgets wano ono so ekintu ekyo nsuubira nti wetunakitwalira ddala mu maaso tugenda kuba abantu b'amaanyi era banjawulo bino byonna bisigadde intaneti yaffe pasita si bituufu byagala kutusuula beewera baagala kutulaba nga tufudde nakufaayo kuvaawo oli akukyukira n'akuwayiriza ekintu naawe n'otula n'ogamba oba ndimu omulala nga tuli babiri naawe wenyini newe so ebintu ebyo si bituufu naye ffe ng'abakola bizinesi tulina ensonga lwaki tetubiyingiramu nnyo kuba tumanyi entalo zetulwana negye ziva kyova olaba nti fanga we tuli mu bizinesi ojja tusanga tugamba nedda waliwo obuzibu ejja tulaba nga tulinga bannaffe bali abalala so omwami Crown Japan nzize nga mbeera nnyo ne bakyaliibe naye waliwo ekintu ekyashookinga ennyo kye nali simusuubiramu kyakyama naye nze newala nnyo okwogerayogera n'ebiki naye omutima gwange sometimes gusalawo omuntu olw'enneeyisaayi Crown Japan yasangako mukyala wange ku nnyonyi one day one time naye alina ebintu byamugamba najja n'abiŋŋamba era ne tubigezesa ate era ne bikola kakati Crown Japan teyakoma okwo yanfunirako omuntu ng'alina za apartment ne zi offices ng'ayagala furniture sirina namba ye soogera naye naye nagenda owulira nga ddoboozi lye nga mpa n'olukalala lw'ebintu bye baagala n'abantu abaagala furniture era nangamba nze mbadde sirina mulala atunda furniture okuggyako gwe mmanyi yogera noono nga lisiiti mpanvu nenzija nga ngatta ebintu bingi ekirala Crown Japan yo yatasaako obulamu bwange nze sitera nnyo okubeera muntu wa palapase propaganda kuba mu ntalo okola ki kuba tulowooza ebintu bingi nga mutima ntitulaninga bizinesi ez'enjawulo nze ndi muto nzikiriza nti ndi muto naye obwongo bukulu bwebalabalamu ebintu byenakakola nalwaki nze mbirimu sisobola kutegeera kyekimu na muntu ensi ekyuse tetukyalireetinga ntegerayo abantu because of emyaka gyabwe mubalabye omuntu tomulireetingira ku biki byakola okay so omulimu gwewampeereza gwankolera n'amagezi gewawabula mukyala wange bakaddenyumamu yadda naye era byamukolera kakati pasita ono engeri gye bumwita owanyuka likyula nagendako mu kyaki ye nga tebampise nga naye tategedde nti era yeewuunya nnyo kubanga abaddeko ku kyaki ye wabula nze saakitwalanga kintu kikulu naye ate yakitwalanga ekintu ekikulu bandi awo nga nsindikidde message nti sewo webale kujja ku kyaki n'osaba wamu naffe katonda akusaasira akuyambe be blessed n'agomaawo nemugamba kale pasita tewali buzibu naye olwenjiri eno gyotubuulira ensonga lwaki naze ku kyakiyo engamba ekitegeeza mu nsi mulimu abantu nga bamaanyi naye nga tebengulumiza nga bali nomu at the same time nemulaba ne Crown Japan engamba nokati wange waliwo ekitagatta nze njagala nnyo abantu abansingako kimu neebuuza nnyo nga sinakola nsobi kyakubiri n'ekirala siwalana nnyo omuntu gwensinga oba jaloga wakati omuntu gwosinga buli kimu amaanyi omusaako gaaki oba ogenda loga mutima gwa fitina oli oba musinga newakwogerera kina kimulekeeyo kati bagenda kusanga weererejja n'omuntu gwagenda okuwemuka ogenda fuuka fala omuntu gwosinga buli kimu tomuwalana guba mutima gwa bulogo muleke nali ndi awo ku WhatsApp pastor era y'omu nansindikira message n'agamba entebe nagiwalanze nga nungi nandijyagadde obudde bwambula
naye pasita ono namugamba jangu ku dduuka pasita entebe gye wandaga gye wayeyagala okungulako yadde obudde bwatubula obukwatagana akuyita ng'ajagala kuwa surprise zikulubuuli naye tewajja tebyeraba yasikira message ku WhatsApp n'entebe n'agindaga so kati nkyeyamira wano kuba pasitoli yatugambye obedde yagendereza nnyo ng'ologera ebintu pasita bw'ova wano ogenda ku nsabya furniture workshop ogeyo entebe ezoyagala n'ekirala zenkola bintu bya mu nju ng'oli pasita waffe olw'enjapani atukase nnyo okuba nga tubeera wamu naawe tebaddero naawe wennyini enjiriyo netukaga okubeera nga tubeera wamu naawe oba ng'olinayo ekintu ekirala kyagala ejapani badde nsaba nakyo kigatteko mpolampola kifagala ate pasita waffe ataaki ng'ate otulina wano otulina wano ate weebake bubi otuule bubi ekigambo kyotuwa ekya Katonda kitumala naye oba totuwaddeemu ssente oba tubadde n'abasumba ebiseera ebisinga nga nze ng'okunda bakukyaki omusumba omulokole naye wala nnyo neepima nga ndaba tebibalansinga paka twafunayo new curriculum pasita waffe so nsanyukira nnyo ebintu bino ebibeerawo era pasita nange ngenda kwekwata kukula mu Japan kato kulasimayo kyetaaga ki bw'okujja ku nsabya furniture workshop n'enkutuuzaawo n'otubuulira ekigambo kya Mukama n'otusabira nange ngenda kikola nsabya furniture workshop bizimbe biringa nga bina tutuule munda omwo ffenna ndowooza n'abantu banaalaba abantu webalaba wakula mu Japan nga ebatudde wansambya ebatudde wamamigati ebatudde wasebya autopati ndowooza tuli mugattako so sikutoolako ensonga lwaki tuli wano olwaleero sigadde nze omutembeyi w'oku TikTok ow'ebibajje tiimu mwe muzeekoledde binsambya kati ya tiimu abantu bano bamanyi enjawukana ze balimu ze nange binsanga awo enda owulira ono tiimu ya bundono sirina tiimu kuba ekintu nze nkirimu n'ekirala mu nsi tewaliwo kintu kikyasinze kambabulirayo akantu kamu oba obadde tokamanyi ng'oli wano kamanyi kano mu kalikodingi social media oba social media zino eno oba nyokoto migatta abantu oba social media platform tosobola kuwangula mukazi tebakulimba tekiriyo tosobola kuwangula mukazi ne oba ne sente ezenkana kinze tewali kyesirina naye tosobola kuwangula lutalo lwa social media nga mukazi we yazikutunuzaamu oba omuntu yenna naawe wobanga oli emwe oyagala kulwanyisa mukazi wo nga ayagala genda mu media tosobola kuwangula mukazi kuba abaasula naye mu buliri asobolokera ku makya n'agamba abantu mukyali ku ebyo naye oyo gwe mulaba alya n'abafu teri agenda kiwakanya lwa nsonga oli mukazi wo kati bano nga bamami gadgets nga banakugamba nti nze ndi mufumbo nolisigalagana ndi mufumbo manyi kyekitegeeza okubanga omuntu bamwogerako ekintu ekityo bwe kityo so Katonda nze yanyambye naye mostly ekisinza okunyamba kusirika era buli muntu agamba naye gwe baleetera atazaayo ye so kyekisinza okumpanguza nti nsirisa mu bintu bino talina wangabo sirina wendi byobala abamu bagamba sitanti kuba nsambye naye alina sente lwaki yeta nekimpa wiini ekyo tosobola kuwangula lutalo lwa mukazi ku social media taliyo oli aba muntu wo kyonna kyayogera bakikkiriza kati bwokoma okwerega naye gwaswala kati ogaleka era ebyo sibirimu Sambya furniture workshop weeri egenda beerawo teri agenda kunzigyawo musinayamba agenda tebiriyo ngenda kubeerawo mpaka atatwagala yajja otuviira ffe tujjasigalawo sigadde nze omutembeeyi ow'ebibajje Sambya furniture workshop n'omujapani webale nnyo pasita lwamusana webale nnyo nange nja kukutegeka nkupita ambulira ekyetaagisa mami gadget webale nnyo siribya autoparts n'abantu abalala kino kyekisinga so siriri tubaagala nnyo mwebale kutuwagira